yali ku kamera era olaba ebintu ebitali bya bulijjo omanya Ibura yabikoze. Ne tuli Busaabala. This is a very good place. Tugenda kunyumyamu ne muganda wange Aroma atubuulire saawa 4 ez'okumakya, saawa 3 ez'okumakya kyekimuleeta okuwuga, kyekimuleeta ku nnyanja, swimming pool ogirabaawo. Mbadde sijjangako wano, Ibura ono yansinga otambula naye katulabe embeera nga bwetambulira muganda wange atulaba ku Bukedde TV. Alright. Anange olowooza music togenda mujjako kati tujja mwetaaga olulala oba later on during the show. Alright, ladies and gentlemen, tuzze wano wetutudde wennyini olaba embeera nga bwetambula. Omuyimbi yono ayambadde engatto eya New Balance ze ziriko mu bakyala kati munda stocks ndabanga eza Adidas, right? Yeah, I think it's Adidas. Kati empale ya mukajja erabika naira ya mudduuka labipya ne top yawa. Actually these clothes are from Kesh. Nazigula wali wa Kesh Fits kompempe. Bino ebikomo wachi otaddeko ebikomo. What should I say? I designed myself. You know, kwata mu nyumba jawe changu ky'okuteeka ku mukono fuluma. Ndaba bimatchinga ne glasses. Oh, thank you. Of course, sense of style. Sense of style. Kati zino enviri ze bayita batya? Tapua. Braids. Just braids. Kati njagala atulabe eyo. Mubuulire ewamu wonna oyambadde ssente nga mmeka? I'm not sure, but it's not too much. No, you can give an estimate. N'ogamba nti semwanga nyinza obba nyambadde ekiziki oba mitwalo 2 oba kakana. Tutandikire ku glasses za ssente mmeka? Suka, I think roughly suka 500. Yeah. Yubisa nno ssebo. Lwaki nesudde yarashimba nejo. Kati osanga omuyimbi omulala nagamba engatto kakadde simanya empale simanya biki. Enengatto Alan yazireeta. No, not Alan Senior, Alan B2C. Ayina edduuka awo Salama akola ne B2C, yeah. So normally azita mitwalo 25 300. So these jeans, they're definitely 80,000. These tops are 50,000. Bangles, I don't know, but each normally costs like 45k each. Shades, zamtalo 12. Okay. Yeah, Aroma. N'erinnya lyetuufu gwani? Chaveri Mukama. Aroma. Chaveri Mukama? Yeah, Chaveri Mukama. Yo linnya oba nickname? Linnya lyange lye bampa. I'm just different. Ndi wanjawulo muko, that's why that's my name. Chaveri Mukama. There is a story behind the name. What is that story? The story is that I come from a family of 3. Mami wange alina abaana 3, abalenzi abakulu 2, but gwenzirako there is a space of 12 years. Emyaka 12 okunfuna, and I'm the only girl. So nali kiraba, I'm a gift to my mother. Yeah. Okay. Yeah. Uli kikotya gwe muwala wekka mu balenzi? At this point, of course, when Ali nkula, it used to feel good, of course, because buli mwa bakufaako, you're protected, given into waliwo ne space nga wenkugambye emyaka 12. Kitegeeza I'm so much of a baby kubo. Though right now it feels more different because I'm an only child until they passed away. Bali baafa? Yeah, a couple of years back they did. Kituufu ddala Chaveri Mukama. Kati how does it feel mama wo kuba nti kuba kati being the only girl, kyemanyi mama wo yali ayagala either obe surgeon obe engineer, kati oli mundu Nancy ebyaddala. I even did sciences. Ne when I nzikola bazinondera bantuulira ka group ka committee ne bagironda combination which is BCG, biology, chemistry and geography, and I was supposed to do nursing. Kwali kuino bako math, but then in my O-level subject na single kuita yali math. But then in nabagamba mu A-level simukola. Teacher waffe yatukubanga nnyo emiggo, manyi okukuba emiggo gya senior 1, senior 2, senior 3, senior 4 nguli muntu mukulu. Ne mbagamba no, not math anymore. Munyambe, teacher yali amunchayiza. So nali nsinza te kukola jogo, subject yalezeko yali English na geography, ne mbagamba mumpe geography. So I did BCG because still bali bamugamba I can do nursing. So after Form 6 sagenda ku campus nagana. Exactly. Reason yali
twagenda mu covid kalate nga ntandise ebyendongo nga mbyagala nga I'm not easy to influence. I'm easy to influence but sitera nnyo kwagala nnyo ne babeera nga bankyusa ebirowoozo buli kaseera gira emyaka gya A-level byonna bye nali nkoze nali mbikoledde bo. So we twagenda mu covid nafuna ekyokwekwasa. Noga covid ajje sijja kweyongerayo kusoma. Nenga mami wange ngenda kuddayo but up to now I haven't. It's been like 3 years, right? Yes, sinaba kuddayo, so it's coming to 4 years kati awo ne binnema. Okay. Yep. Aroma, ladies and gentlemen, your brief background, engeri gye yakula early life, childhood, ne a bit of her education background. Tutambuddemu mpola mpola baganda abalala baafa yaliwo yekka. Muganda nga abazadde batunuuliddeyo bagamba gwe Gerard waffe. Naye yali mu ndongo agamba abazadde mu mwagale be mwagala nze ngenda kuyimba. Wetujidde wano obadde ozanya kayimbako kawakola ne ba B2C. B2C balina ekivvulu bagenda celebrating 10 years. Nakulabako ku press conference yaabwe ku Africana this same week. Naye topic of discussion was your dress code. Wali okubya ekipale ne boxer. Boxer zino eza checked abantu ne bagamba Aroma ekimwambaza boxer ezedda kyaki zadda eza checked tezikyali. Mwambala ki? Mwambala zirimu elastic. Recent tezibasiba. Ate sizaagala ziringanika z'abawala zibasiba. Kati ate gwe oli muwala wa kitwaga biringa by'abawala. Sibinaako buzibu but sibyambala. Because sambala nanika anyway. Box eyo abantu bangambye nkubuuze wakola kyaki? Wagira eri all over social media. I was all over social media. Box ali ya manager yali ya muganda omu ku baafa kiki? Gotoda musagira mitu bya baganda wange musanja kusikama tu. It's not fun. Bansonyi RIP. Don't even talk about it. Boxer zange ate ninera nyingi era ngenda kuba exactly. Zijira mu park zibasatu muba mu plain color. Nzimanyi exactly. Zitunda kakaaga. Zisimanyi. Kapaka mu supermarket kabakagumu kitundu pagundi satu. Bajibaliro babiri bita. Bina. Zagala, I feel comfortable wearing them and it's a little bit of my fashion. If you see me dressed as a tomboy, your compliment ejirako kukwambala nga tomboy. Kichenyezo kugamba. Other than okwambala buli omu byayambala ebyo bya elastic. No sigena byambala buli omu abyambala. Oli mu kwekazo wabyogera byadda. Byaddala. Wali okeneyo boxer. I was smart. Kana akulya otunyumya ku box eyo ka video kateeke abantu balabe kye twogerako. Tulabire ddala embeera eno nga bwetambula. And I am smart. I know fashion. I was smart. That day I looked like a California high school cool kid. Sibuli kimuntu kya buli omu kutegeera byaffe. Ebimu byaffe. I looked like a California high byaffe byawano naye ababitegeerera babitegeera. I was smart. By the way, you think I'm joking, just that I can't show you some pics, but nga wenkugambe fashion sense emu yabategeera fashion style. Look at this. What are they wearing? Tebali smart. What are they wearing? What is she wearing? What is she wearing? What is she wearing? Like, so expect me to actually dress more like this. If kastamfulumanga ngambye lero I want to look like a cool kid, this is how I'm going to dress. But I also know okwambalanga corporate. I know. Chembadenga nkola buli lunaku. I know. Bino bya. Okay, let me also set a trend for those who can understand that trend. Abatagitegeera mutenjagala nalaba kyoyambadde munda awo naye tetukkirizibwa ogambye mwambala ki kana kulyo nayambala ki obadde wagala ki oyambala ki oyambala ki because tomanyi you don't know cool things, right? Mbuki box ekyebiri olusanvu ngenda kibatamya ngenda kiwulira oyina kalanga I have like 6 sets, but 6 jukira sets mubamunga 3 each and biarais pitira wali ku supermarket bulunaku nga nzijayo gumu kitundu nga ntwala eka gumu kitundu nga ntwala ewaka.
Akatuuso ka weekend kaakano Bukedde ekuleetedde olupapula lw'amawulire Bukedde ku weekend omuli amawulire ageesigika n'obunyomero okukyamula njolo okuli Celeb akeezimbira eddagala lyaffe eby'eddiini olulimi ebyobuwangwa sanyuka ne weekend n'ebirala bingi onyumira byabufuzi by'amasanyu atulaba ku Bukedde TV1 akayimba bakayita ogambye akayimba bakayita batya Mpeke. Lwaki title njerabira? I don't know. But that title is Mpeke. Maybe because that song lulimu ebintu ebirala ebirimu nga twalinansi. So most people think title eri twalinansi, but it's actually Mpeke. Yeah. Okay. Akayimba okimanyi we mbadde nakajano nkugambye mulimu party gye mpulira gye mwakoppa ku luyimba lwa Chris Brown ne Rita Ora. Oluyimba baluyita Body on Me. Kana kulya we tuba tunyumya nayo luteekeyo oluyimba olwo baluyita Body on Me. Kituufu mwina bye mwayuzaamu. Kati let me tell you a short story. Twagenda mu studio nga tulina Capri chorus nga kakuwuuna. Ne bonna bu verses bwe twalina okuteekawo bwa nnyimba ndala. Waliwo ako ka Body on Me. Then walone kalika we kalemba akasanyalaze ka it is what it is. It's just being artistic. Art is art. Okay. Yeah. Okay. Ngamye nze title y'oluyimba luno njerabira. Waliwo erabiddeko lyrics z'oluyimba ng'oyimba when you're performing on stage or somewhere else? Mpozi nga nkoye nnyo. I've had a lot of shows. It's human. It happens. It happens. Otuuka n'ogamba n'ogattamu just n'ogatta n'ogattamuko katono. Buba buko oba okubiddwa? Koya si ku bwanze. You don't drink anything? I don't drink. I don't smoke. Actually, I'm very sober. N'abayimbi batugamba nti ebiseera ebisinga tosobola kukola kintu nga toyinaako munno either ekyakunywa oba ndi muntu wa orbit. Funny but osobola obuuza. Orbit yakuba. Ojo kyegendereze sina kunkuba. To have my confidence at 110%, I chew. I chew just. You're always nervous. I'm always nervous. Kati wembera I'm stating I'm nervous, I chew a lot. Wonegeneza ne video zisinga ne ku video shoot. Mbanga. Banange oyogedde ku videos. Akayimba okimanyi akayimba akasinga okunyumira akayimba konaga akayimba ki? Akayimba kamagoula wava onjakusanga matala. Yeah. Akayimba ku video yako yakolebwa Ziga. Before nga nakakulaba nalowooza you were managed by Ziga. What happened? He was part of my team. Nga anyangwira, given that he was part of my team to make my videos. So that's the reason why most of my videos there. So it's okay for people to think of you like that. Yeah. But only under which record label, only under which management? I just have a team. I've always had that team. For the last 3 years, this is my 4th year doing music. I've always just had like a team. Yeah. Okay. Yeah. You never thought of having a management? Sijina ko buzibu, but I would say given different reasons, sinajifuna jen signing nayo on paper, because sometimes we are complicated than what someone can imagine. So you have to be calm and thoughtful before you do sign anything. Yeah. Okay. Ali ku Bukedde TV1 tugezaako ku utilizing a space eno. Bangambe bayitawo Nature Green Resort Beach. Yeah. By the way, as Easter is approaching, ugenda yimbirako. Tugenda bera wano. Wano mwinawo show? Yes, tuina wano show, and yeah, on Sunday, Easter Sunday, kuliko abayimbi abalala, kuliko Vinka, the Boss Manja, kuliko Ava Peace, then kuliko Aroma, which is me, the kuliko ba DJ Banji, ba guest, even surprise artists, by the way. Banji. Yeah, tunako surprise artists, because definitely me, I have to perform with one of the people that I have collabos with. Ate abantu bonna balina nabo collabos. They are big artists. We have kitegeeza either for the just no mubayimbi bonna benakola nabo. Someone has to come through that day, and we perform together. This is a beautiful place, as you see. Very beautiful. Njala nnyo gundi. Era ekanga ki?
Zanzibar. Tokiwanise nnyo. Uganda. Like for real, this looks like Zanzibar Uganda. Ne besides Zanzibar. Nsi kyendala ebweru gye wali oyimbiddemukko. Siyimbanko Zanzibar fast forward, but I've performed core in Dubai, I've performed core in Juba. I think that's it. And then Uganda. Yeah. Okay, nsi ki gy'ogamba nti bannaye Katonda ampeeyo omukisa nkubeko ku nsi eyo? Njagala gena ku European countries. Njagala gena ke UK, Canada, just no European countries. Je njagala okuperformingirako then. Njagala kubomba gwe. Tekisoboka. Sikati. Nkulaba munda muli. No. Bayira we sikati. Anze njagala Uganda sobola kye. What is so special about Uganda? The peace. I mean, look at this. Look at the environment. Look at the green. Oshtegera. And sikolera nnyo ku budde. Abaana abali ebweru okole muso tusereti. Singa obadde bero badde ezo sawa 2 ezo $2 singa 2. Oba ozokyeza. Fembyani atusereti. Gwedia. Nagambye sawa. 3. Nzize mmeka. Meka nya kitundu 5. Nze natuuse 2 kitundu nga tunatuuka mu 3. Omanyi wonkubidde essimu. Musa enjala ennuma onyanguyiza sikulaba. Nakedde nga manyi ogenda keera. Mbadde mmanyi engeri gy'oli omuwala ewaka okeera n'okola breakfast. I didn't make breakfast. I slept very late. So nzuukuse nenaaba nenfuluma bufulumi. Okay, njagala tukozesa opportunity eyo. Ombuulire olunaku lwo lubeera lutya Aroma? How is your day like? Okeera ku makya n'ogaaya pikewo nga bulijjo okeera kola? Keera ku makya nenaaba nenzuukuka scrolling essimu yange. I'm a phone addict, definitely. I look through my day. If I have interviews, for example, today I had to be here. Nenzija. If I have to be somewhere, I go. It depends on my schedule. But if I have performances, definitely at night, nengena nenzikola. But ebintu byabayimbi obimanyi teba fixed schedule nti okera ku office sawa emu onyuka sawa 2. Osobola n'okumala full 12 hours nga you have nothing to do. And then you become busy all of a sudden. So, yeah. Okay, tukyagenda maaso ne Aroma obudde bwaffe buli butya? Dakiika tubuzaayo nga mmeka? Nga 2-3. Kale, nga mu dakiika ezo 2-3 mbadde njagala onkubireyo ka performance kakayimba kensinga okwagala. Abayimba temwagala bazza mu nnyimba nkadde naye nze njala nnyo kali akayimba ke twazanye. Kayimba k'amagoola. Njagala okankubiremu wano tweyagale. Nkakuweerezaako Patere Ekyanjaawo ne Mukorikado, Ali Serugo, Haji Kulikayo Emeka, Haji Jaffa, muganda wange Mustafa Mutyaba, Umaru Kinene, bonna bwe tusibye nabo 6 mbaweereza akayimba kanaawe Ekyanja. Ndowooza kwata omuzinda wangu kwatire waguno. Kwata. Maze ebbanga nga nkunoonya ebintu by'okola mu mukwano bye naloota by'okola binyuma ng'omuzannyo gwa kapiira. Afiuya kuyimbidde n'akayimba obanga ina kayimba k'amagoola wavaawa anjakisa ng'amataala. Kira. Nedda. Bukedde omanyi wazitowaga. Alina emikono station mwezi teri kwekwasa mbu simanyi wajje nnondera simanyi mbw ate sironda simanyi Bukedde end of term one examination set to mathematics 2025. Bukedde waleero kati ekyokubiri Electoral Commission for regular free and fair elections and referenda. The elections polling stations zonna mwezi 2025 emiko mingi ne new vision ino naye mwebiri kakati wambuzizza echi nkyakijjukira nedda tugenda basibula tugende ku mboozi eza boda ko wambuuza ne ganti omwaka guno ngenda kukuza emyaka 25 tujesuuzi tugenda wa njagala tugende ku Papa's Sport ewa misaki tugende tulaawo n'ekimere kiwooma tunoonye olunaku amafina wali ate olaba yankolera myaka 2 ginkolera boda bonna n'abantu nga bomanyi bantu batwagala nnyo tuzze tukola buli muyimbi waali sikyekyo weewaawo kakati ate tubajjukiza waliyo bride and groom ate waliyo harvest money byonna bya vision sikyekyo ababukedde fama mukulikeeyo saabasumba mulaba wano nga
abayozayoza batonye omutittibwa gw'essente pasika si kyekyo no era weewaawo emboozi eza booda kubanga jasi ono tawa nze Maswanku kuziba mbozi za boda sooka oyimirire ayi nawe nkubuuzeeko tolabika ku Bukedde TV kyo kiriwo obulamu bwawe butya oli sitedde abasajja ba boda babageya ebyokuno mwabivaako mmwe mutemwoza bamakanika temwoza balina otwogerera lwa nsonga tuba ku mulimu gwaffe omulimu ogwange ogamba ba boda n'abamakanika aliwo basinga okuba abayonjo bamakanika baba bayonjo just aba mukyafu nti lwakuba ali mu budde oba just mwedugaza musobole okufuna bakasitoma si bwe kiba abikola si yabifaanana okitegeera bwetedugaza akasente mu gwokanigire tasobola kugera kuwa akasente ebyo bigambo by'abayaaye g'obeereeyo yonna gy'oli kati mukyogera mmwe musinga obuyonjo si ffe tusinga obuyonjo ngaba babodaboda nammwe ffe tusinga obuyonjo mu budde oba okuba nga tukola tuba bakyafu nti tuba tuli mu kukola ki nga olese molokayo nenjikiriramu wansi neneebakayo mba sijja kwebakayo nga nyambadde kanzu oba suuti oba okitegeera n'okwambala ovulo nenkanika bwe mala okkanika nenzizaako engoye zange nenzireka nga ndi muki nga ndi muyonjo naye ekyogeza ababoda nti bakyafu agenda kale n'ayambala ekijaketi enkuba n'emukuba empewo n'emuyingira kati kwegamba buli kimu enfuufu yonna n'emuyingira akeera ku makya asimulako kisiimule n'ajja kati eryeko eribeeramu nga liwunya yensonga lwaki babayita nti baki bakyafu naye mbu babasinga oluzungu ababodaboda ogambe nti batusinga tomanya mune kati emirimu tumuyinaamu oluzungu tuyinza okuba nga tetuyinaamu okkiriza ababoda babasinga oluzungu ebiseera ebisinga kale bwe bakulaba ng'okanika bamanyi nti gwe tewasoma naye nga si bwe kiba oba okitegeera tumuyina mu Lungereza wadde n'akamumu kale tujja kukkiriza nti tetulina naye nga gwe kyoba omanya oli ku Bukedde TV okkiriza tumuyina mu Lungereza wadde Olungereza tuluyina nedda okkiriza n'okkiriza n'osanyusa oyo aba ayogedde ekyo tukangiremu awo kasitoma ze agalamukanikiramu ku picha ku motoka Maswanku oyagala kunkola ki otiisaamu ababoda nyinza okuba nga sirina naye nga abalala bakola ki nga abalala tuyite yawo amanyi ku Lungereza Olungereza Mr. Jose omanyi tulina wano omusajja waffe afuuyira langi oyo yakyasinza okufuuwa langi Jose wuuyo oyo agenda oyo kambuze nono owa Uganda Cranes eka olamu bwamwe bampita Maswanku tuli ku Bukedde TV Maswanku omatira nnyo nebadange olaba kuwatono omatira nnyo omusajja oli makanika kyabakoze tumumanyi temwagala kunaaba temwagala kwoza tumumanyi luzungu makanika alimba ffe twasoma makanika jangu wano ahali jangu gwe omakanika kyabakoze mbubo babeera smart nga obalama tuwakimwambala ovulo nga bo ovulo nti zo zaabwe tulina kubeera byaffe era nga tuli simaadi ovulo zammwe ovulo byammwe ovulo n'owagundi n'owamasannyalaze ovulo ajambala bwe kiri ovulo teriiko nti oba ki ku byoluzungu ababoda muyimiridde mutya ebyoluzungu twasoma mukange mwoyo ajja kutya jammukangamu ati muyisemu akengereza saagala ddukeabasajja kasito balanse akasereko okokoledde mu luzungu mwebazako mu luzungu. Thank you, boss. Boss, they say thank you so much. Nenga kumatira nnyo Maswanku. Mbubo babe ayina omukyala wo waka naye mmwe ntumuba n'abakyala waka muto obuvunaanyizibwa. Abakyala baffe tetubeera n'abakyala tulina obuvunaanyizibwa tulina abaana tuweerera buli kimu. Basajja bano baba n'abakyala waka baweerera just omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna baweerera ddala. Ekyenkya kikutuusiddwako Nala instant noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala instant noodles today for a quick, tasty meal. Toseguka nga kutuusibwako.
fumba emmere y'obenva zongokozesa akanzaali ka tayari kale powder. Tayari kale powder asangibwa amaduuka gonna mu Uganda yonna. Tukubire